ngeno okubba nti nedda kakati kati n'abahutu bakutte emmundu nabo baagala okweddiza ensi yaabwe ey'e Rwanda. Kaakati olw'okuba tayagala kuba nti abaganda bategeera nti nno nti waliwo ekigenda mu maaso nabo beenyweze, kwe kuleeta kino ekyakatikkiro mbu kakati kati mwenna muveeyo tugenda kuzimba masiro. Kakimanyi kitalinaako nekimu kyagenda kukolawo. Ng'era ebbanga lyonna bwe libaddeyo emabega eri yonna yonna bw'abadde nti agamba abantu ne basonda ssente bwe batuuka nga balina bye baagala oba okwegulira emmotoka oba okukola ezo nga bwe baali mu kulonda n'awaayo ewa sekandi ssente n'awa Museveni ssente era n'aba nti nno nti talinaako n'ekimu kyakozeewo. Nakaakati era kyekimu kati entalo zikutte wansi ne waggulu, tayagala kulaba nti abaganda bano batunuulira kiki ekigenda mu maaso, nabo beerwanako batya, beekunga batya, kwe kuba nti ateekamu abantu bano bajje abaganda omulamwa, kwegamba bajje abaganda amaaso bagajje mu kiki ekigenda mu maaso. Kati nga bw'olaba nti Syria yagyeko n'egundi n'amasannyalaze baleme kutegeera kiki kigenda mu maaso, ebyo byonna tayagala byogerako, kwe kussaamu abantu bano abagenda babba abantu okuba nti nno nti mu kifo ky'okulaba nti nammwe mwenunula mubeere eno nga mugamba nti ate ono abadde atugamba nti yalina kyagenda otukolera ate yatugge yatumazeewo. Naye kakati nakino ekyakatikkiro bakireese kaakati kubanga ebintu biri bubi wonna. Babasaze ssente ng'ate buli abadde akwata abaana babane n'abakasuka e Somalia, kati naddala abaganda baayagala okuttirayo akende ez'omuwendo. Kakati ezo ssente ezo ze yandibadde afunamu ng'abatwala ezo zonna ziba zimusuba koje nti mbakole nti okuba nti tebabeeraawo okugamba nti kati naffe ndowooza kyekiseera twerwaneko, kwe kuleeta nno kino ekyamasiro nate ate babadde tebannakimala kati baagaye nti bagenda kuzimba ebbanka lwampaka. Kati ng'abantu tebalina ssente lwono obazimbira gundi bbanka luli babadde bakuga nti bannaye lwaki tewabaawo kikolebwa abantu ne batabibwa bibanja byabwe nga bo bennyini baga nti abo bennyini abajja okubba ebyagundi ebyalo n'ebyalo bajja n'amabaluwa okuva Emmengo nsimanyi mulandi boodi kyokka kakati bakuga nti bagenda nabo bazimbira bbanka mbwe bayambi banoonya okujja mu Uganda ssente maze katono nyoze kenjagala okwongerezaako awo katono nti nga mwami Hussein bw'abadde agambye okufuna tiketi eri emutwalo eri ewa Lukanda tuyinza okusookera ku kyangu awo tiketi eri chipu kyendowooza emuzza wali e Buganda n'asooka akola ekyo tusooka tumaliriza ekyo eky'e Buganda. Mulongo yayogera ani? Beja Mugereka nze njogera. Esebo. Ebigambo ebya tiketi asamwenna muli bakwasi n'abakasi banyago tujja kubizza mu lukiiko olw'abakasi b'ennyago naye nga lekwata ku babbi okulaba nga ababbi abo tubasalira emisango naye kyegamba nti kati abakasi b'ennyago ebyamatiketi tubyogererako mu lukiiko lwa nnyago. Mwami wana ekintu kyange kyekikaaba bannange mukama wange Buganda mpanziremuko ku mmeja nze ekyokugamba okujja mu Amerika tekinsikyako okugenda Uganda era akimpuliriza nze ndi ku stand by class 1 naye nkuuma wooda kiri ekye Uganda tekiringa nga kya Lukandamanda. Ekya Buganda kyeriko oda ng'ate oda ngoberera amateeka nga bakama baffe ndooza bagateekateeka wano ojja kuyita wano badde ng'ebyo tubadde ku babbi bali ababbi kali akalala ak'ennyonyi kasinaaka
tukulaini ababbi bano ababbi bendiko tugenda baziika kwabo bonna bannange bonna naye banange newenga wanjisewo bonna be bamu naye ensonga Buganda abadde agitereezezza ensonga waliwo ensonga ezaffe ez'emabega embeera kwegamba Abaganda gye tulimu abalala lyessanyu lyabwe gye baagala tubeeremu okwelumagaiya kuno kati tuba tulina okutuulira ddala ne tubeera nti enkiiko tuzinyweza mwami Kristo yagenze n'agamba ensonga okulya yagenze n'agamba nti abantu abamu balowooza nti batubba oba tuba twabeera basiruuba ekintu ekyo tekiri bwe kityo ffenna kwababaka wano twaliwo ze naliwo ebyuma babitwala naye waliwo okulowooza ni munno ategeera obulumi bwe tutegeera kwegamba ate sigamba ti balina akalimi naye kwegamba oyogera ng'omanyi ti oyogera ne muganda munno ategeera kyotegeera naye mpozi waliwo embeera eno efunibwa mu bannaffe naddala oba abawasizza bafumbiddwa munda mu Uganda mu mawanga amalala bamanyi nnyo okwekubiira kubanga abannya agabadde gogerebwako mu kiwandiiko kya mwami Muwonge mulimu omwami Patrick Muwanga gwe nawulirako nti mukyalo Mukyoli ne gundi gwe bagamba ni maama we Mulango Mukyoli oba Mulango Kanyike Stula eyo ye Mukyoli empulira kati ne wabaawo kubanga abantu abamu bagamba bamwandikako mu Buganda Post ebiseera ebyeddako nti Mao n'Otunu nga bwe bagenda nga basula mukulu Kanyike kati ne bamwandika ku Buganda Post ne bagamba nti nno abakyoli abali mu North ne mu Southern America ne mu Canada bakkiriza batya mu Canada ne mu USA bakkiriza batya bano abantu abagamba nti baganda okusuza Mao n'Otunu babeesiga neesiga ki abantu babuuza ebibuuzo ebyo mulongo Simba wakati natuula ne mwami Lukandamanda ne mubuuza ekibuuzo ekyo maaso ku maaso lwaki obasuza lwaki okumusuja abantu bano kino tewaliwo okugeya maaso na maaso nga tuli babiri kyabalemu okuddamu abantu abo ddala abantu abo bannange nze mbabuulira abantu nze nabalabako abantu nentunga nabo abantu abo bakyamu era twali mu meeting nga nabo weebali ne ŋŋamba bannange bonna nti abantu bano nga nabo weebali mwami Majimbya ayinza okunjulira ne mbagamba nti abantu bano bakyamu kakati bannange ababa kugamba omuntu ababuulira mwagala abatanambazi abantu bakyamu abantu mubaveeko abantu batumalamu mazimaanyi gaffe babasawo batumalemu amaanyi gaffe kati nobawulira nga ku inginiya Kaggwa nga abagamba ebigambo ebyo nga bagenda bamulebolinga Simba wakati awo omukulu ono avuddewo abadde mukulu Kizito tubuulira naye ate naye atukoze bubi yazze buzi n'ayogera byayogedde n'agenda nga talina kirala Kizito mumanyi alina obusungu bungi kakati wabadde ayogerera abaddewo kwatya asomesa disipulini yongeddamu katono kutono kubanga obadde oyogera ku mwami Kizito ogamba omusabye akati ku kati akati ku kati kale akati njakabaddaku mwami Kizito tutunuulire obulwadde bwe tukyalina mwami Kizito Balukandamanda Bakanyike bamubbi naye atakujuliza resicyu kintabudde resicyu simanyi oba mukiwulidde bulungi naye agambye nti resicyu yo gyeri ekyo bakadde bange nze nkibuuzizza agikkiririzaamu
balirire naye resityo eno yagikiririzaamu kyova olaba nti abaganda tukyalinga kumubuuzi senga muwulidde bulungi ebyabadde ayogera nga ye alabika resityo agikiririzaamu nnyo ng'ate balukandamanda bwe mpulira ebyafaayo tibe baggulawo resityo eyo era lukandamanda kamanda yennyini mu uganda the rescue kati waliwo omugenyi ayagala okuyingira naye nga n'obudde tugenda tubukomekkereza aba wabadde wanjijako akazindaala abadde mugereka obaani nze twagala tukomekkereza ngenda kuwa omutesiteesa akomekkereza byomwasobole endowoozaye akamoole akamudaalo abaganda bangi nnyo abalina obuzibu mu kwegatta ng'abaganda wano mu Boston waliwo abaganda abeegatta n'olaalo